mu alina byannyonnyola akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka oli agambibwa akuvunaanyizibwa ku by'omugenzi Benedicto Kiwanuka wadde nga amaka wali bagira ne bigenda bwe bityo naye era kale aga nti ekigwa ekimu tekirobera mwana kuyimba oba biri kale ebyagenda amaka malaalo biki naye nedda lyo ettaka ly'emutungo liyo lyaffe agenze mu kakiiko kamulamuzi bamugemereire asinziddeyo n'agamba omulangira nti oteekwa okwetonda. National Medical Store ojja kulaba wano ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga mbu kyatwala ebibookisi by'eddagala ebikalu bekalukalu mu ddwaliro ly'e Abimu RDC wuno nga nnyonnyola bwe ebibookisi nga bikalu bekalukalu temuli kantu konna nene baganda tubaleetedde eddagala liiryo. Minisita Mwesigye alinnyegere mu kyokugoba abantu abaliyo nga mu 4,000 okubasindiikiriza okuva ku ttaka ago ojja kugasanga mu lupapula luno olwa New Vision lukedde okufuluma leero. Naye siraba nsonga lwaki kisooka n'enkujjukiza ebyabanywanyi bino abayugakiika abalunzi b'enkoko abakookotivu abakutuusako n'amawulire gano ag'empapulo okuyita wano ku Sseddume Luboggola. Omulimu gw'obulunzi bw'enkoko bagukubazeemu mu myaka kati gigenda mu 27 eyo 20 nga giijo kye bakola bakyekakasa obulunzi bw'enkoko buli kintu bakikuba budinda beekwateko gwayagala okukola egy'obulunzi bakuwe buli kalonda gwe weetaaga mu kulunda ojja kubanga obulunzi obufunamu. Ate naawe ayagala okulya enkoko njala kuzigirira Yugachick Super wonna ku supermarket w'ogenda ojja kubanga ogifuna bulungi. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yugachick. So tasty tofune Yugachick sumakaya sana Yugachick sumakaya woma Yugachick kasofune tuta Yugachick super yasinga Yugachick 20 years of serving Uganda. Kyekyo egyo myaka 20 n'omusobyo nga baweereza bannayuganda n'olwekyo abayugachick buli kye bakola bakyekakasa kati gwe munnange munywanyi awuliriza njagala kugamba bugambi nti lya ku nkoko ya Yugachick Super ojja kubeera nga omaze gobe mu kibya. Daily Monitor olukedde okufuluma ekya olunaku olwaliro lwenjagala okwolekera kati luno ge luleese ne luga nti abaana ba Uganda bwali balipoota olino olutagajja ekoleddwa banka enkulu ey'ensi yonna ne bagamba abaana ba Uganda ebyokusoma kwabwe tebakyalina kye bayiga ku ssomero bagenda kutuusa mukolo nga bwe bagamba nti ogw'emboga gutaata gutuuseeko mbu nabo bwe batyo. Naye omukubiri omukulembeze w'eggwanga wuno era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'agamba nti ekyo ekizibu kyava eri kati lwakuba mmwe mukiraba kati naye kyava eri myaka gyo okubeera ddala mu 1960 okutuuka mu 1980 tena alipoota gye bakoze kaakati eraga ekizibu kyatandikira eyo si kya nsangi zino. Kati kwegamba naga nti emivuyo gyatandika eyo mu 1960 kutuuka 1980 wuno aliko byayanukudde wano nga nnyonnyola ne baga nti okusomesa obubi abantu okwebulankanya ku masomero ensimbi obutabaayo n'ebirala ojja kulaba byannyonnyodde wano. Naye mutabani w'omugenzi Benedicto Kiwanuka wuno atadde akaka agaffe Ssekabaka Edward Muteesa ettaka yaliguza kitaffe yalituguza kitaffe lyayamba kakati ojja kulaba KCCA ewadde bannannyini bizimbe bannannyini ttaka nsalesale wa bbanga lya nnaku 30 nga bamaze okwennyonnyolako ku ki kye bakozesa ebintu byabwe naddala abatabikozesa n'ebirala bwe bityo. Ate eddwaliro lino likkaanyizza okusasula bannannyini mwana gwe baasibako kanula nga bagijjeemu mu nsawo yalina akawuka akaleeta endwadde eyamukenenya. Ojja kulaba wano eddwaliro lirino Victoria Medical Center lisangibwa wali ku Lumumba Avenue ne bagamba nti owange tutuule tukanye abakanya tebayomba abateesa tebayomba ababiri babibira ebigamba abasatu babisatulula naye kati enzikiriziganya yaabwe ojja kugiraba wano. Ate wuuno omuyimbi mbwe emisango gy'abadde avunaana kasiri eggwanga yalabika nga agijjeemu ente asobeddwa muyimbi kyono mwana muwala bamuyita Catherine Kusaasira bwasiri eggwanga babadde balina byagamba simanya yakuba emmotoka yange emipiira naga nti owange atava ku mulungi afaawoza bino kambite n'omuti bwe bikola omuti bigwa ku ttaka. Nalo bannasayansi baayo bano banoonyeza bazudde eddagala eriyinza okugyawo enkwa wano mu ggwanga. Enkwa zifuukire ddala lufumo kale nolaba ekitalo ekitayogera erabaga nti tekirema ayogera abo nabo baliko we batuuse. Nawangwe Kakensa omumyuka wakulira Ssettendekero Makerere nti alabika nga apondoose nakkiriza ebyokuteeseganya era agenda kuteeseganya n'abamu ku abo be yali agobye. Bamukubye ekifaananyi wano ng'agudde Dr. Deus Kamunyu mu kifuba mu ngeri era erabika nga kwegamba akamwenyumwenyu kalabika nga koolekedde kamera ezibakwata ekifaananyi
ngakugamba ngero omuntu gwe bagaye nti kale muyimirirawo bakuba ekifaananyi nga musikangana mu mikono kati awo neweteekateeka bulungi nnyo noyimirira kuganga olinga gwe babalidde muti ebiri ssatu n'oteekako akamwenyumwenyu awo ekifaananyi kino kiraga bulungi embeera kugamba nga kiraga nti era kale enkolagano ejja kuddawo naye nga ojja kukebera mu lupapula luno lwa Daily Monitor olukedde okufuluma leero okirabe bulungi. Waliwo akatabo akafulumye nga kalaga okulwanagana okuli mu Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda ku nsonga z'ebyobulamu nti abaliyo mbwe ebifo byafuuka byakirwanire. Ojja kulaba wano Professor Anthony K. Mbonye nga bannyonnyola engeri y'emirimu gye bagikolamu, Dr. Ruth Acheng n'abalala, Diana Atwine ne bannaabwe bonna abali mu minisitule eno. Kati ono n'awandiika wano ng'agamba nti naye omugotteko gw'ebidduka mu Kampala oguvaako akalippagano aka buli lukedde nga gutatta n'emirimu gy'abantu. N'ebyo biri wano mu lupapula lwa Daily Monitor. Amama Mbabazi, Matthew Lukikaire nti baabano balumiriza Bajenda, Justin Bajenda nti omukazi nga yeekaalisa mu kutuggalira bbanka ng'ojja kulaba baaba n'engeri gye babadde bamulumirizaamu ne bababuuza naye nammwe mwalina obuyinza ne mufuuka kyesirikidde mwali mubadde mutya. Ne bakulaga wano engeri ya Mama Mbabazi gye yanukudde ebibuuzo bino. Kaakati abeesenza mu ntobazi babawadde ebbanga lya nnaku 30 okubanga bavudde mu ntobazi eri mu disitulikiti y'e Kakumiro. Abange kanve ku lupapula lwa Daily Monitor tumale ate n'okuwulira bino. Solar Solutions bagamba ki? Ojja kubawulira n'engeri gye bakutegeezaamu. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula ya kutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti emu. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirire birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building, ground floor, opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 393 5 RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi, era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo, saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 nooti 2 37 87 77. Kyekyo mu ku ludda lwa kitunzi tuvuddeyo ne bannaffe aba RNG Power Center era nga bwebawulidde kale no bwotyo beeyune obeera temunange nga osobola okufuna kye weetaaga. Nera 24/7 kaakano kali ku mutimbagano ne bagamba nti kyaddaaki oteeka mu butesi www.nera247 kyaddaaki kakensa nawangu apondoosi akkiriza okusinkana n'abakozi ba yunivasite batere bakkaanye anti munange ezenkanankana n'ebisikiti zaaka ab'empaka ababiri tebawala lugaate lyankuba nkukube nalyo teribadya. Kale no yengeri eyo gyolaba nga kati bakkaanyiza era kale ebyokubuuliriza ku banka ezatundibwa bikutte wansi ne waggulu. National Bank of Commerce nti yafiirwa obuwumbi 295 mu nnaku 6 bweziti mwe baagiggalira n'okugitunda. Bannyiniyo baagala baliyirirwe, abaali bannyiniyo nti naguno guliko ge bakaaba ge bakomba Amosinzeyi, Mama Mbabazi n'abalala baabo Lwakana Lugunda. Ojja kulaba bino mu Nera 24/7. Kakati nti atoye kakati guno gujja bagedde ng'omunafu azadde kaliira. Okulonda kwa 2021 kugenda kubeera kwa ngeri nga siiti.
Kalifaaganaaga agenda kuvuganya Katolo bwama mu Lubaga South. Ne baga nti ekyo kyennyini kye baga nti entumbi egudde mu njovu. Olutalo lw'ebyobufuzi kakati lulinnya enkandago lwokya buliro. Bwe kuba mu buliro guvudde wali embwa weeyotera kati bituuse gonja waakalira. Kale nno kyekyo ekiri oludda olwo. Naye ate ne baga nti n'amalala gali mu Nera 24/7 mbu poliisi eyagala Catherine Kusaasira agenda aginnyonnyole engeri Major General Kasirye Eggwanga gye yakuba omupiira gwa mmotoka ye essasi. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi muno naga nti Kusaasira ajja annyonnyole. Zimbadde ngamba nti yakuba yennyini ye mwangu okuyita ajja annyonnyole. Naye kale bakulaze wano bwegati bwegafulumye ate n'abajaasi abakubye omukuumi w'oku nnyanja ya Kabaka wali mu Ndeeba Julius Waswa n'afa. Ebyo nabyo biri awo. Papa yalonze omubaka we omujja the Most Reverend Luigi Bianco ojja kulaba wano mu Uganda Apostolic Nuncio ti wuno omupya alondeddwa agudde mu bintu n'amalala bwegati era ojja galaba. Naye kakati eddakiika zino zigenda zisayirira njagalira tuzikwate bulungi kubanga bukedde olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaliro lundi mu 5. Ono omwana bamusse ku ssomero omulambo ne bagwebassa mu baana abadde okubuza obujulizi. Bannange ono bawono omusajja Makumbi naye naga nti simanyi mukazi we naga mbadde simanyi nga bazaawamba abawala n'abatta. Bannange kiki kino omuntu ng'alabye n'olumbulege. Naye ow'emyaka 4 bamutidde ku ssomero omulambo ne baguteeka mu balala bagusanzeeko ekiwundu ku mutwe. Naga nti sikweka myaka ng'abalala yaani ono atakweka myaka ng'abalala ojja kumulaba wuuno wano musanyu lya bukedde waalirawe yeta kweka myaka ajogererawo oba teginnawera. Bwino omulala azuuse ku muvubuka abadde atta abawala babadde aganza babano bannyonnyodde engeri gy'abadde abayisaamu. Mbabazi alabiseeko mu kakiiko k'ebyakuggala banka nannyonnyola banka yaabwe engeri gye yaggalwa ebya diguli ya Nalulungi Queen Abenacho kati ky'ekiseera munaabyogera oluvannyuma. Poliisi eyagala Kusaasira agibuulire ku musango gwa Kasirye Eggwanga. Poliisi eyagala Kusaasira agenda aginnyonnyole Major General Kasirye Eggwanga yakuba atya emmotoka ye kiki ekyagikubya yagikubawa kwegamba amagye gakubye abadde alabirira ennyanja ya Kabaka amasasi. FDC erabudde Katuntu okukomya ebyokwewaggula ku kibiina n'ayongera okukubiriza akakiiko ka Kosase. Wasajja yeetondera famire ya Ben Kiwanuka omusika wa Ben Kiwanuka Kajimu yagambye omulangira poliisi egobya abayitoda ku nguudo bajeti ya 2019-2020 esaze ssente ku byenjigiriza n'amalala mwegali sengata ku buzeemu. Omusuubuzi w'e Masaka gwe bayira asidi yaziikiddwa ne bakulaga ebintu abaagalana bye balina bye bakweka bannaabwe ne bibattattana ate mbu n'ebyo era abantu bye beetekyoggola. Kale nno ne bagamba nti bw'obanga kale nga wasooka okuzaalayo ng'abaana ebiseera ebisinga okuzaala kuleka obubonero ku mubiri kwegala ekintu ng'ekyo wandibadde tokikweka kubanga oli bwakigwamu kikuleetera ebizibu ebikwata ku mukwano gw'ogw'emabega. Omuntu yenna kugamba nti ebintu ng'ebyo walibadde obyogerako bw'oba olinayo endwadde ng'ebirwadde ng'ebyo byogere mwoli bimubuulire munnange. Ne bagamba nti eggwanga lyo olyogere mugaine nze ndi wa ggwanga gundi kagamba omuntu abeeraawo ng'amanyi si kulwa ng'asinzira wali nanga naye anti abantu b'eggwanga gundi ng'ate naawe eryovaamu akimanya luvannyuma kagamba ebintu bwe bityo ekyalo gye bakuzaala abeere ng'akimanyi obuyigirize bwo mubuulire mugaine naye nze ndo amala ekyomusanvu ne tuva netandika kagamba totya kyekyo kye bagamba. Naye banna waliwo ate ebintu ebirala ebyokwetema ggola kwegamba bannaagenze omusajja yankwata kwegamba ebintu bwe bityo. Kitamaama ate taata yanzala ku musajja mulala gamba ebigambo bwe bityo ndowooza oba nabyo byetaagisa ogera awo notandika okubuulya omusajja si birungi byokweteteggula naakajjamu embuto 6 nze guula vaani ne kwegamba ebintu bwe bityo bansobyako kanve ku bintu ebyo. Kasalabe ojja kukwata olupapula luno weesomeremu otegeere ddala biki by'osaanye okwogera na biki byotasaanye kwogera. Kati ono n'abuuza wano nti Kamoga anoonya ttiimu ya mupiira embaga nga zimuyitiridde. Bibyo no wano Lede Titi akudaalidde abamulimba nti yaggwamu bamulimba abamwogerako nti yaggwamu. Kale waliwo ne ono Bwino naye akuleetedde mbu Bobi Wine ne Museveni bawawudde kati. President Museveni ayisa ababaka ekyankwanzi bayiye okulemesa omubanda n'omubanda olutala lututte mu Amerika. Ojja kalaba kali awo kawandiikiddwa kayitibwa
ono bwino naye mwe najo sinziro gawuliriza kyokola je kiri ku Spencer Kambe nawe ko Holland wali Madam Jacqueline King David watu bawe balokuberanga kuoli mukulu Royinda Fred Munansana wali busukuma nawe balokuberanga kuoli SP asimwe osise kanyonyi we balokuberanga kuoli uliza Mambashiri ku Lugoba Skills na mukulu Isa Senogaho ku Lugoba High buli omukyosi josinziro kuuliriza kyokola kya mwendo nnyo naye abanywanyi munanga abadde jenso akasitola banga atandise okubojja enkuyege omanya ng'omanya nti namusakati awe tuuse ku nnyoge ate n'abakulaba nabo bakukenga obulungi nabo batandika kunyenyeza mitwe nga nakamege etende ekirecha eky'omuddumbi kale no bwentyo nange sigenda kulinda kino na kiri kanterengwe mu Ddemezi tunaddingana nate James Tenywa genga bulijjo naye gano gabadde gakutuusibwako banno abayoga chik Amawulire ku lubuto la Simba ne Yuga Chick 20 years of serving Uganda. Neno yesawa yendala ku lubokola Simba. Kama juice kama sukari Simba. Oh man, you're sweet like honey, baby. Abalala never so fair. Best friend you wange manito territory nevi buzo mukwenda manito kenye nyuburi sawa kubokola Simba wala tishitifa obanga tori chusa ne bakulimba ne bakupanga panga sonde kao City boy, beat this beat. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo gobe enzikiza ne solar esinga kubeye soboka Nyumiro Solar Power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna buze ebikwata ku Red Pace Solar Power ku duka lya MTN erikuliraanye leero sasula ko deposit wa mutwalo gumukenda olwo sigalengo sasula senji 7 buli lunaku Red Pace Solar Power kino kya ddala. MTN. Everywhere you go, MTN. Kama juice kama sukari. Oh man, you're sweet like honey, baby. Abalala never so fair. Gana bayenza kufitinga. Nejo na kulose. Olwalero nino kutachinga. Ukubare na kumitinga. Mumisuwa wancharginga. Tone kanze ntokuluzinga. Mwana gwenjo ya kukisinga. Wankona kona. Weyansi jemabega. Wankunza unza. Waliombo vyo mutwe. Neboli kolota msigara mkwe kute. Wala ineweni tonya nisigara mkwe kute. Wafula kabeja. Masimu muka. Nempe umpulireja. Chovola nekelebeja. Oli mulungi baba. Wolira nyumufana nyata naba. Nena kugamba kone baba. Ubombuzi otulonga kawa. Olinengeri jonyonyogera nga tesina mikono jo nalulungi gwalingula bayize shika mukwano go wankona kona weyansije mabega alo wankunza waliombo byomutwe alo neboli kolota nsigala nkwekute walaine wenitonya ndisigala nkwekuteze wafuuka kamere kange kufunge toja wafuuka kirwadde nkulwadde tota zonde munda munsao nkulokotera mu beso akukwatako nfunyanako olina amaanyi g'ekisao